the viewers have amanyi kanyuga amayinja linga tategedde the other side of the story. That is why tubadde careful with playing this story nga njagala mpulire the side of the story yesomanyi. Kyensobola okugamba muganda wange oba okola business yonna oba oyagala kufunamu bw'olabeera olaba nga business etuse bweti nepasuka kiruma ate tubadde mu biseera ebya covid ebikambwe 2021 Route Entertainment wano ffe twasooka okuta oluyimba mu lockdown olutali lwa covid baali walita wankuba nodda ne mukati eyo yali statement y'okukkiririza music nti yadde babikutte ffe katulute era ne lukola ki ne lutambula. So wabeera ng'obadde oli mu business naye business nejjamu obuntu oba n'essuubi nti maybe kitusobola oteerera n'osika omugwa naye olaba nga tekijja okikola kyokireka. Omimba otumusayiningisa ndagaano yese. Nze mbadde mu industry emyaka mingi. Industry gye nakuliramu yali ya Bwesige. Okitegeera nti nsobola okwesiga Jackster tukola business. Nze nakola ne bamoze bachaga nga mbeera mu studio yaabwe tuli ne ba area we didn't sign any contract but we learned a lot, we executed a lot. Nalinya ennyonyi nabo n'engenda okitegeera ntambudde ne ba Irene Ntale ba Chosen Blood ntegeera beauty eri mu muyimbi okula n'atuuka ku level gye bamwetaagako. Okay. Yes. So your agreement ne Vivian ebadde gentleman, yeah. Lwansonga bw'obeera otandika ekintu oteekayo bwoti gakamba tereyo Vivian oyo testing the waters bano abalala bakole ki bajje blessing tebadde mbi twakola oluyimba olwa Hajjatu wa Haji lugaluwandika nalwo because lwe lumuleeta ndoza. That's where we begin knowing Vivian Tendo. Yes. Ne lukuba within 2 months oluyimba nalukola ndi mulwadde omusujja naye oluyimba ofuna revelation n'ofuna nti funye idea n'odduka muki mu studio kati olowoozaamu n'ogamba nti nduwe Nwaji nduwe Gondi nduwe Fiye n'ogamba niyo omwana ono basobola omuyita ki Hajjatu Haji because it starts with me. It starts with you. Yeah, oluyimba lutandikira ku nze nsinga kufa ku luyimba kubanga nze oluyimba ye mwana wange abantu bagenda nkoze ennyimba worked with artists ne bagenda up to Sony kyogamba kyogamba abo artists baagala oba baagala nali wane eno Jose Chameleone najja wano etukola music album ye I Am Joseph yagenda ofulumya kyogamba eryo teryali ssanyu nkoze ne Bebe Cool nkoze ne Moze nkoze ne South Soul nkoze ne baani kyogamba eryo lyonna teryali ssanyu obuntuntu buno obutonotono obujja bubeeramu mu nsi lwakuba kati fe abasajja nze nsirika nnyo Jackster oluusi oyinza okukola ki obaluka but I want people to understand it. Actually I want to end this topic ya Tendo today.